nze oba muvudeeka muri mu kyatambula namwe nja beetaaga bwe mmala obbasaba okusharinga video eno n'okuntagira abantu abo njira muntagingire abalangira n'abambejja basava ne banaava then olwo tuleke tutandike video kale bwabuli azamaanyi obuteebaza njala okubaza nnyo bakomredi mwenna abali ku social media platforms ez'enjawulo okuli Twitter mwe bali kukola mulimu gwa kutweetingako buli embassy yonna nga tubanja Ssaabasajja Kabaka n'okubanja bakomredi baffe abali mu makomera abasibwa ku bintu by'obufuzi ne abakatwalibwa nga omuganda Faustin Masaba n'abalamu namwe bali kukola mulimu gwa bali ku Twitter abali ku TikTok abakola video ez'enkyukakyuka namwe mbagala nnyo abaana abobuwala n'abaana abobulenzi bonna bakomredi abakola video mbebaza nnyo mulimu gw'omukola kubanga n'oluya lwa Munnyindo tulekula ffekka olw'ensonga tosobola kukola mulimu bw'omu y'ensonga lwaki nayo encouraging abantu bangi bajje ku social media ku lw'ensi yammwe eno ensi yo si ya Museveni si ya Muhoozi si ya Mayiga si ya Besigye Uganda yiyo ekyenjawulo Museveni kyakusinzaako nti alina emmundu yawamba obuyinza n'amaanyi naye oyina rights zonna nga Munnayuganda y'ensi yiyo kyova tubaga nti buli muvaayo oyogere ku lw'ensi yo teweeteeririre kijja kiba ne bwe kinajja kubanga era the end of the day oyina okufa kale y'ensonga lwaki mbasaba okubebaza nti mubaliyo mubalire ddala namwe bakola video ku Facebook bakomredi mwenna mwe bali kukola mulimu ogwo abasharinga abakomentinga abapostinga abateeka mu data ku buli mutimbagano n'obusanzu omwana omwa ssente mubaliyo mubalire ddala n'abafandinga buli social media platform yonna mbebaza mwe bali kukola mulimu ogwo nga nfundikira okubebaza njala kubaza bannayuganda mwenna abali mu diaspora naddala ng'oli mu America oli mu Canada oli UK oli mu European countries oli mu Asia oli mu Middle East njala okubebaza mwe bali mulimu gwa struggle abafandinga abagenda okudemonstratinga lwaki mbebaza abademonstratinga one tukimanyi nti ebulaya gye tuli abasinga obungi mukolera ku ssaawa bw'oba tokoze oba toyingiza ne weefiriza obudde okutambula okutindiga engendo ogenda okwekalakaasa ne weefiriza oserezo wandibadde okola mu lunaku olwo n'ozifiira n'ogenda ne weekalakaasa ekyo kiba ky'amaanyi nnyo ensonga lwaki nno bebaza mwenna abeekalakaasa buli nsi yonna mwe bali nnyo mubalire ddala abatwala obudde kubanga si kyangu tewali kyangu kale mwenna bakomredi abali mu diaspora nga mugenda ne mwekalakaasa ne mwefiriza obudde kubanga mu bulaaya budde ez'essente bw'otakola tofuna era bw'otakola tolya naye n'otwala olunaku lulabo bannaku bbiri nga lumu kutambula mu kwekalakaasa mwe bali nnyo mubalire buli nsi mwe bali nnyo mubalire ddala awo sigenda kulwawo njala kuyisawo obulanga bubiri buno bwokka then tulyoka tugende mu maaso ne video yayo njala mumpitire ambassador wa Uganda mu Saudi Arabia Haji Gugwa ne embassy of staff mwenna mbaagala mubere ku video na mubantagingire njala mutagingire abaana ababere Saudi Arabia naddala abali mu gye bayita Saudi America bayibanga badayo Saudi America waba outgoers abafuluma egwero batali mbiyumba direct mbeetaga mbere kuno ne bakomredi bonna abaasibwa bali mu makomera ku lw'ebizibu kubanga babadde banoonya ensimbi ate embassy ne banga eyagala basibirayo namwe mbeetaaga njala mpisa obulanga buno bubiri bwokka then tuleke tugende mu maaso tugende tukole video ya leero open roof si yakuba masimu bwe ngambe ekigambo open roof teba yakuba masimu wabula eba yakuggyako kabaati okusookera ddala njala sooka kukola disclaimer yeruwa mwenna bakomredi abali mu kwekalakaasa across the world ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondola Lwepotero owookubiri gwe baawamba ngenda kukusaba ogenda okwekalakaasa togeza n'oteekako ekyambalo kyonna ekya National Unity Platform kebere enkofiira kebere t-shirt kebere ki jangu ng'oyambadde at least olubugo oba ekyefaananyiza obugo oba ng'oyambadde engoye ziriko ekifaananyi kya Kabaka oba ng'oyambadde kanzu yo ng'otaddeko omuteganswera ng'oyambadde omuteganswera otaddeko n'ekizibaawo oba omukyala ng'oyambadde busuuti yo bulungi nnyo oba gye tuyita gomesi nga weesibye bulungi nnyo noba tolina gomesi osobola okwambala bulungi nnyo naye kye tuyita ataya eza National Platform okuli ovolo t-shirt enkofiira no please mubirekeeyo tembikozesa mu kwekalakaasa kwa Kabaka njala twawula ebintu bibiri byanjawulo so ekyo nakyo nkibagambye ye disclaimer gye nsooka okuteekawo nti ensonga zonna bwe ziba nga za Kabaka temwambala kintu kyonna kyefaananiza kya National Platform wa people power mukirekeeyo ekyo nga nkimaze era nyongera okukola clarification ku Sunday ndakola video wano nenjogera ku chapter ya UK okuba nti mwali mwesudde gwa nagamba obuta organizing a demonstration ku nsonga za Kabaka
naye nakikolanga kiri genocide kikola nti na singulayizingamu omuntu nti nayogera ku chairman oba chairman wa chapter y'Obungereza. No, nakikola geno nengamba nti executive committee ya national platform oba chapter ya UK mweswide gwe nagamba ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka obutateekawo demonstration. Saateeka mu linnya lya muntu era sikubanga sala kumenya manyi nabagamba executive nkiddamu nayogera ku executive ya national platform. Kati olw'okuba nti Ebungereza mulimu abantu nga bo bakyalimu kampugalizimu balimu kakamayigalizimu bagezaako nnyo okumixinga information n'okuteekawo ebigambo bitakwatagana okukyankalanya abantu. Ngamba aliko executive ya NOP chapter Bungereza. Ngenda kusaba mukulu atwala chapter mukulu kato n'abala mudde mulize video gye nakola sibinda linnya lya muntu lina teekamu nakyogera jeno nga njogera ku chapter ya UK sayogera ku linnya lya muntu. Omuntu yenna ali mu leadership ya NOP Bungereza muinamu abantu abalina abakyuse bigambo nga benoonyeza ebyabwe n'okwagala okuleetawo obutabanguko. Nze siri muntu wa butabanguko. Bwe mba njagadde kwogera ku muntu erinnya lye ndyogera kuba sina gwe ntya kwogerako. Kati mu chapter yammwe mulimu abantu abeefudde nampulira zibi nga bakyuse ebigambo ebabudde ku social media najja nagamba gundi yakuvumira akwogeddeko kino which is wrong. Nayogera ekigambo kyali jeno NOP chapter Bungereza. Soogera ku linnya lya muntu nga bwe bajja ne bagamba. Manyi mu chapter mulimu abantu abakyuse ebigambo nga baagala wewe okatabanko no nze sina budde bwa kutabangula abantu kubanga nkola nsonga zange ng'omuntu ku lw'eggwanga lyange. Kati abakyuse ebigambo kubanga balina ebyeyagaliza n'okukyusa siri omu ku bo ate sikolagana nabo. Nakyogera nga kiri jeno nga njogera ku chapter ya UK. Soogera ku linnya lya muntu. So eyakyuse ebigambo n'abira ati nayogera oba nagamba omuntu gundi please weetereze emyaka olina mikulu nnyo ate otegeera ate leka kusirula kuyita wandibadde okoma. Nze mba wakwogera ku muntu mwogerako n'erinnya ndyogera kuba sina gwe ntya bwe mbanga ntegedde nti oli mukyamu nja kugamba nti oli mukyamu. Kati NOP chapter y'Obungereza mwegendereze nnyo abantu mundamu ku executive mulimu abantu abalinamu kamayigalizimu n'empuugalizimu abakyuse ebigambo according ku intention yabwe gye baagala okubanga bagiwuliriza. Kubanga nzisobola kujja kulwana chapter olw'ensonga mukoze emirimu minene nnyo mu change n'okuyamba bannayuganda. So kino ekyange kyali nti mwesudde gwe nagamba ku nsonga za Kabaka. Okitegedde kyekyo so saayogera ku linnya lya muntu nga bajje bakyogereddeko abaali batambuza ebigambo. Kyenjagadde okolamu clarification ku nsonga ezo. Awo tuvuddewo. Kansooke ndowooza obulango buno bubiri then tulyoke tuveewo tugende maaso ne program eyatuleese. Alright. Mwenna bannayuganda abawangale mu ggwanga lya Bungereza nina omukisa obategeeza nti egenda kubeerayo okwekalakasa okw'emirembe nga mubanja empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ogenda okubeera nga nakuza omwezi 24 olunaku olwokutaano lwa wiiki eno kujja tandika ssaawa 4 ez'okumakya kugwe saa 10 ez'akawungeezi. Ekifo mugenda okwekalakasiza ye Namibia High Commission ngene esangibwa ku 6 Candle Street London W1G 9L. Ejja kuba eyitibwa Peaceful Demonstration to Demand King Muwenda Mutebi is Freedom. Eyo ye demonstration egenda okubeera. Kale mwenna bannayuganda bali Bungereza ngenda basaba ekigambo kimu abaagala Obwakabaka abaagala Ssaabasajja Kabaka muve ku ngambo z'abalangira n'abampejja n'abantu abawagira mayiga simanya abebitiibwa ng'ababuzaabuza nti bumanyi Kabaka nti ali bulungi olwatta ssebo nalumanya mwayi baakolawo ki. Nze njogera ebigambo bino mpaka olwaleero mukimanyi bulungi nnyo history wa Uganda ne history wa Buganda ne Bungereza nti ne Ssaabasajja Kabaka Muteesa yafiiraawo era lipotte fulumanga babaga nti yanywa mwenge. Kati kyawukana kitya n'abantu abali abasale bigambo nga tebaagala kwekalakasa. Kati kino nkubira omulanga mwenna abaagala Obuganda tofaayo nti oli teyazze wagira n'okubataasa wagira NOP kino kya Buganda kyakutaasa Kabaka. Olw'ensonga mayiga g'owagira mpuuga g'owagira n'abalala abagamba nti Kabaka gy'ali be baatula mu meeting ne bakkiriziganya ne Museveni nti omuntu yenna yakyusa nationality n'afuuka Omungereza n'afuuka Omumerika n'afuuka mu Canada tateekeddwa kubanga alina kintu kyonna kya bugagga mu Uganda kubanga oba tokyali munna Uganda.
omuntu yekago muyinawo nga custodian bakwatiridde asobola okutula ku mmeeza n'agikuba ye Ssaabasajja Kabaka Uganda bonna bali mu diaspora kati mwagala afaazikirire kyentera bagamba baleme basiriwaza mu bantu bali mu diaspora nga bityo baba basiriwaza awo nawo nvuddewo akala omukategede kankadde mulumu kasoma gwe kati Bring back our Kabaka Mutebi demonstrations. It will take place on 24th of May 2024, time 10 to 4 p.m. in the evening. Venue, Namibia High Commission, 6 Chandos Street, London, W1G 9LU. A peaceful demonstration to demand King Mutebi's freedom. Akalango, kekano. Mwena abagala obwakabaka n'abagala kabaka, please mujje ne muna abantu basatu mulage solidarity muleme babuzaabuza aho tuvuddewo akalanga kasembayo kano kagenderye abagala okugerako mu ggwanga ya Canada mbasitegeeza teno semene kyagenda maaso nga etegekeddwa mu ggwanga ya Canada. The third annual gender-based violence conference oba semene ejjakubeera mu ggwanga lya Canada ejjatengagirwa mu 2029 omwezi ogw'ekkumi n'omwaka 2024 ekomekkerezebwa ennaku z'omwezi mu December 2024. Omulamwa gwayo gujja kuba gusinziira ku gender-based violence and intersectionality ejja kuteekebwa mu ggwanga lya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto ku M9W 1J5. Mweyagala okumanya ebisingawo ku semina eno ojja kuwulira mukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ye mwoyo mu ngalo oyinza omukubira ku television omufuna ku WhatsApp eri +1 647 929 nkiddamu ojja kufuna mukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaalaba emu 64729 ojja kuba omufuna osobole omubuuza ebisingawo ku nteekateeka ya semina eno ejjokubeera mu ggwanga lya Canada. Kati awo tugenze ngenda bawa akalowoozo lw'ekigulalogi then tuleke tusimbule video namugenda kutya tusooke n'akalowoozo kana akalowoozo manyi president oli mu kutambula naye njagala okawuliriza n'abantu abala mwenna njala mukawulize bakomredi mwena bali ku social media Mr. President n'ekibiina kya National Platform njagala muliza akalowoozo ka leero kagenda kuva mu njogera egamba nti omusiru takusiriwazanga olw'ensonga nti ye omusiru aba ayagala mufaanagane nga ye bw'aba ali kubanga yabeera musiru olwedde kati gwe omuntu atayagala kufaana musiru omusiru omulekanga n'ayogera by'ayagala gwe n'ogenda n'okola ebikugattako olw'ensonga nti abasiru balimu ebika kati mu bika by'abasiru abamu bo balowooza nti basinga bategeera okutegeera so nga tekikyamu kati njala tegeeza mwenna bannayuganda n'abali ku social media ne bakomredi ne president abasajja bano bannakigwanyizi bakinvinvi bannamukadde bamuzeyizedde abaludde mu byobufuzi e Uganda babadde nga bajja nga bagufudde mugalo ogw'okugenda nga basalaasala ebyayi mu byobufuzi bya Uganda nga bazanjira mu 7 byobufuzi nga batinkuula entalo nga ye batinkuula entalo mwe muba mu kweyuza ngeri mu 7 akola ebibye kati wano wava kyembagambye mu kalowoozo kanti omusiru takusiriwaza please nyenda basaba nyenda kusaba omuntu ali eyo bw'obanga oli mukulembeza National Platform abasajja bano bonna abagufudde omugano okusaanyawo n'okukyokooza mubatulekera ffe bali ku social media kubanga kati bo bazze ku level mwe gimuyite yaffe kati ate mwe muyina ebyokukola bingi nnyo ku national level kati newankuba bo bazze ku level yaffe kubanga kati bavuma bawemula baleekaana bakolanga ffe ngenda kusaba president General Secretary, Leader of Opposition of Parliament mwenna bakyali ku mulamwa temuddamu kuleekaana basajja bayitibwa bano enkwezenge oba enkuusiiri muzitulekere kubanga bo bafuuse basiru kati bajja kubazze mu basiru bannaffe katujja kugenda baba katakatira ne mukeerera ajja kumwenya temuddamu bo abudde kubanga bo baagala basiga kifaananyi nti kati muli basiru nga bo kati ate nga bwe mwategeera nti mwabasukka entegeera ekibatamanya
kati ngenda basaba abasajja bana abakulu abalinga enkuusiri mu batulekere ffe tujja bahandolinga step by step kubanga bo bafuuse basiru ate nga mwe mwine ebyokukola bingi nnyo ku national level kati mbatulekere eno gye bazze ffe tujja bahandolinga one by one omusiru takusiruwaza bwe baba bafuuse basiru tumuleke tujja basiruwalirako kubanga batuyita basiru kati mwe abagenzi musigale nga mukola mugenda maaso bitwale gwanga maaso ebisigadde mbetulekere ffe tujja bahandolinga one by one kubanga tubadde tubaagala kikabadde akalowoozo kaale katugende ku kigulu luggi ekigulu luggi kino era njala kigende nkiweereza omukulembeze n'omuntu ssekinnoomu yonna gy'oli mu nsi yonna ng'oli munnayuganda njagala owuliza ekigulu luggi kino kikukke mu bwongo kikubugaana omubiri gwonna okiwulirize bulungi nnyo kamalina okwetegeka nga nkibagamba mu kigulu luggi kyaliro nkibaweereza mwenna Katonda ffenna gwe tusinza abona wonna gw'otamanyi bw'afaanana ngwe simanyi bw'afaanana bwe yali atonda ensi eno buli muntu yagimuwa n'agimuteekamu lwa ddembe n'amuwa emikono n'amagulu n'amuwa n'omutwe n'amaaso na buli kimu n'amuwa n'omukka gwassa naye buli kintu kyonna ky'olaba ku muntu Katonda gwe yatonda kiba kirina ensonga lwaki weekiri ku ye eriyo abantu nga wakula toliko kamogo eriyo abaazalibwa nga balina akamogo eriyo abaafuna akamogo nga bakuze eriyo n'abafunye obumogo oba bukyamu nga bennyini babwereetedde kati njala kugamba ekigambo kino weewalanga nnyo omuntu afunye akamogo nga yakeereetedde okuyamba kulungi naye sooka weebuuze gwenyamba gwensanze mu mbeera enayagala obuyambi lwaki abadde mu mbeera eno nga tufaanagana mu buli kimu kubanga gwowonya eggere yali kusambya olugero olwo olukulu nnyo gwowonya eggere yakola ki yali kusambya bw'osanganga omuntu nga muli myaka gye gimu nga ngalo bunani mponga byoya talina kyalina ebiseera bisinga nga tonnamwenganga muyamba weegendereze ne tomanya lwaki ali bw'atyo lwaki nkyogedde nti bw'osanganga omuntu nga muli myaka gye gimu nga si mwavu mulwadde si musiru mulwadde obanga alina ebizibu bimuyitiriddeko sooka obuuze lwaki alina ebizibu by'obwongo oli bulungi wabeerawo ensonga lwaki kati gwe bw'oyingira mu nsonga eyo omuyambe bw'anaamala okusuuka obuzibu obwo ajja kukusiimuulizaako ettoome kabeera omuntu ng'omusinga emyaka oba akusinga emyaka n'omusanga ng'alina ebizibu naye nga muntu ategeeranga ggwe n'oyagala omuyambe ebiseera ebisinga agenda kukuddiza kye tuyita backfire kubanga tewamanya kiki wali oyamba Katonda abeera n'ensonga lwaki alemaza omuntu Katonda abeera n'ensonga lwaki amma abantu amagezi Katonda abeera n'ensonga lwaki abantu abamu bayiri we bali nga tebasobola kuvaawo era Katonda alina ensonga lwaki gwe yakuwa ng'otegeera oli bulungi buli kimu kikutambulira bulungi naye ng'eriyo bwe wasoma nabo nga embeera yaabwe mbi eriyo bwe wazaalibwa nabo ng'embeera yaabwe mbi kubanga Katonda alaba n'okusinga ffe okubonaabona kw'abantu abamu kuzaale nga Katonda akikoze akimanyi nti gw'olina okubeera bw'otyo obulungi bw'omuntu n'emirembe gy'olina n'obugagga Katonda akikuteekamu kubanga akimanyi nti walina omutima omulungi kati muganda wange ali eyo kikuwa ekyokulabirako nti gwowonya eggere yali kusamba lwaki kugamba ekigambo kino ngenda kuwa ebyokulabirako bibiri omuli musajja mukulu Kinvinvi Abedi Bwanika Enkoosiiri ne mukulu we Mathaasi Mpuuga Nsamba
omuvubuka embula kalevu Robert Kyagulanyi Ssentamu beyajja n'agiyabajja n'abawa omukisa kumanya abantu tebamwazikako byebamukola essaawa zino tebandibadde bo mbooza lwaki tebandibadde bo batambula bakinnambuka nti be baateeka value ku Kyagulanyi bwe twali tuli mu kalulu k'ekyaddondo president kayesimbye kuba MP waliyo walabako kwa Bedi Bwanika oba Mpuuga ffe twaliyo president bwe tutandika people power walabako Mpuuga na Bedi Bwanika tebaaliyo ne batandika okgenda mu reunion ya DP president najja abasabe kane bagimumma nga Bampuuga bali mu DP block najja ne tulwa ne tufuna ekibiina kya Nuupu abasajja bano ne bajja oluvannyuma kati njala kubuuza during that duration who blessed who ani yawaani omukisa mu kiggulalo kyaleero kyenkugambye wali nti goonyeggere yali kusambye omayinza enkuwa byokulabirako n'enkuwa n'ebyafaayo n'enkuleeta n'enkulikula olugero n'obutegeera bulungi weegendereze nnyo ng'oyamba abantu kubanga aliwo ensonga lwaki Katonda akuteeka w'olina okubeera omukulu wa Bedi Bwanika yabeera mu byobufuzi nga tasobola kuwangula dda akafo ka chairman omulema Mpuuga n'abeera mu parliament nga tewali adda osobola muteeka ku kifo kya commissioner ekyaki Kyagulanyi n'amuteeka buli w'alina omumuteeka kati ate yagamba mbwe yazimba Kyagulanyi era yategeerera Kyagulanyi ne weewuunya obunnanfuusi obujjudde abantu nga tonnayamba muntu sooka weetegereze lwaki ali bw'atyo ng'alina emikono alina amagulu alina amaaso alina omutwe muli myaka gye gimu akusinga emyaka ng'ate ggwe oli bulungi wabeerawo ensonga lwaki totinkuulanga bizibu bya muntu kubanga biyinza okukomekkereza nga biggukidde mu ggwe ekigulalo gye kiwedde Mukama nyamba video ino ngikole etuuke ku buli muntu yenna agiwulira bulungi nnyo njala tusimbule okusookera ddala njala sooka okubaza abantu ba Busoga bonna mwe bali kwaniriza president ebibaddeyo byonna tujja byogerako with the time kati nabasomesa ekigambo kye bayita parallel state. Museveni yakuliyetinga parallel state mu Buganda. Ngeno bakwata ne bakola endagaano tontabalanga nange siri kutabaala. Ndi wobobba bamataka gotta abantu bokola buli kimu naffe tujje mu Buganda tubbe tetugenda kwogera ku nsobiizo. Era babaddeyo bulungi. Essaawa zino Ssaabasajja Kabaka ali mu masaŋŋanzira g'ensi. Naye eri abantu abatasobola kukozesa bwongo bwabwe essaawa zino okutegeera vidiyo etandise. Gwe wenna monna Uganda ali mu diaspora nga bakuwa ekitiibwa oli mwami wa Kabaka mu ssaza erindi mu kibuga gundi nkulamusizzaako munnange kyebaliko gy'otuusaako engalo. You are under parallel state and you are controlled by Museveni without knowing. Oli mu parallel state era nga oteekebwa nga okweteekebwa Museveni nga tomanyi lwaki. Museveni ayagala nnyo yasooka n'amanya Abaganda bamubaagala ki nti Abaganda baagala ebitiibwa kasita omuwa ekitiibwa bisigadde twala. Munnanga Abaganda bali mu diaspora under Museveni's control mu kali ka parallel state yakozesa mayiga nga director w'ebintu bye n'amuteekawo n'alonda buli kyagala n'akiteeka emmeo kwe kugenda ng'alondalonda njagala oddeyo ku ow'ekitiibwa omugenzi Josh Mayanja Nkanki ojje ku Mulwanyamuli Ssemwogere okujje ku Jebbe Walusimbi osembeyo ku Ddaani muliko ekitiibwa Katikkiro akyasinze. Ombuulire mu Bulaaya twalinayo ab'ebitiibwa bameka babeebwa bitiibwa baami ba Kabaka baali bameka. Era lwaki ebiseera twali nnyo mikolo ng'ekigendo lwali lusooka okyebuuze lwaki.
gwe ekitiibwa kye bakuwadde nti oli mwami wa kabaka Massachusetts simanyi Manchester simanyani ne mwambala amajowero ge mwambala munene munekaanekana ng'olinga nga father azze kumuki azze ku kuwolotali okusabisa emmisa naye nga weerabidde bakuwadde ekitiibwa n'ogwo omunagiro e Kampala bali mu kutwala ttaka lya bika ery'amasaza Ssaabasajja kabaka bagenda mutta buli kimu bagenda kitwala ogenda kuzimbira wane ekitiibwa kyo. That's the question and I need the answers. Kuba kuwadde ekitiibwa oli mu Bungereza oli mu America oli mu Canada anze ndi mukungu wa kabaka ogenda kukunguwalira luddawa kubanga musebule bawe ebitiibwa abadde bayinza okuntawaanya nga babuuza ku nsonga za Buganda babeereeyo anze ndi mukungu wa kabaka gukusinze kyewoliko kimanyi amataka g'abajjajjawo gonna bagatutte kati njala kabaga abasajja bakulu Museveni yasombye Abanyarwanda in the disguise bali ku mataka ga Buganda gonna bagawucupanyinze on a daily basis batta Abaganda ng'abasaanyaawo batadde Abanyarwanda buli wamu mu bibuga mu byalo buli kimu bakitutte wabula muli mbitiibwa kubanga oli abagati abadde bayinza okuntawanya bawe ebitibwa babeere era babeere gusinza Ssaabasajja kabaka batugesa Ssaabasajja kabaka gyali tebasobola kwebuuza kati njala bagamba mugenda kunguwalira abakungu ba kabaka ng'amataka bagatutte kubanga ye Mayiga bamugamba okukola nti abo bateekeeyo babeereeyo no problem no worries mujja kuba bulungi temufaayo mbadde nkyabatambikira kati mu bakomrade abali mu diaspora abaagala enkyukakyuka bulijjo mbagamba under the parallel state baagala kulwanyisa muzzukulu wa Nambe avuddeyo yekka asembeyo okulwanyisa Museveni mbulamu bwamutuusiza wamutuusa okumutta omumukolako buli kikolobero kyonna nga Mmengo etandikirwako kikola ng'era mubadde muwakana nti Mayiga si yali amabaga wa Mpuuga n'Abedi Bwanika n'akagada n'ekibijja okusuula Kyagulanyi nga bakozesa CBS, BBS ne State Machinery. Ku mawulire agaleero njagala muwulirize omwogezi wa Mayiga kubanga Obwakabaka Mayiga abuwamba gubayita kitooke byayogedde ku bikolwa bya mukulu Abedi Bwanika byakoze Masaka. Totandika video ku bikolwa bya Abedi Bwanika byakoze Masaka tutandike video nga tesinazanya voice note eno kasooka ndibavire ku ntono mwebale nnyo kusaba na kusabira president okuba nti yave Masaka. Ekituufu kiri nti baali baaluka olukwe nga Kyagulanyi tayinza kusukka Masaka baali baaluka olukwe nga Kyagulanyi tasobola kusukka Masaka bye mutamanya byali bingi. Mayiga olukwe luno yalulimu, Ssemwai yalulimu, Mpuuga yalulimu, Abedi Bwanika yalulimu, Muhoozi yalulimu nga bali mu coordination ne mwannyina kuba kazini wa Janet oyo akulira Kasijjagirwa military barracks nga balulimu. Abasajja b'amagye abali mu ngoye za bulijjo baali bayitirivu nnyo kati temwamanya nti Kyagulanyi nga kye baali baagala ekintu eki kye bayita spark. Abaali n'emmundu nga bali mu ngoye za bulijjo baali bayitirivu nga baagala ekintu eki spark ag'owolutalo. Bino byonna ebimuli ebyamawulire byonna ebiriwo nsime baabwe bannamawulire ngenda bbawo obujulizi na buli kimu. Ekisookera ddala kamba nnyonnyole abasajja bano kye baali basuubira si kye baafuna era banyiivu nnyo. Kye baali basuubira si kye baafuna era banyiivu nnyo batya baali bakimaliriza Masaka nga Kyagulanyi tavaayo kye baali babaze naye kyagaana. Kati wuliriza minisita wa Kabaka byayogera, minisita wa Mayiga ow'amawulire byayogera olyoka omanye mission yali ki era Mayiga ondi Abedi byayogera yabijja luddawa ani yabimutuma yali Mayiga n'Empuuga. Wulira Wakabaka naye abasinga obungi bajjira mu kususa beefuula abaagala Buganda abakisekeeterera emirundi mingi bagezezaako n'okusiiga bbula eri Obuganda ninaganja Kabaka akola bibye ne Katikkiro akola bibye tembawulirangako oli n'agamba nti Katikkiro wa Kabaka olabe wa Buganda Nambe ebyo n'abagezaako kukakkanya ekitiibwa kya Kabaka tekalisobola kwerowooza bantu baakola nabo. Abantu abo mubatunuulire obeetegereze era mubaŋŋange nabi ab'ebuddu Mukama we ennaku zino batanasa okwaŋŋanga
buganga abantu abagezaako okufeebya obwakabaka kyatandikidde budde akabonero kalungi sikituufu obutira kuliisa omuntu yenna kabeeraani ng'avaayo n'atandika okuseketera ssaabasajja kabaka n'aseketera katikkiro n'aseketerera obwakabaka si kituufu kikyamu. Omyuka owokubiri wa Ppookino Ssaalongo Hajji Sesaazi Siraji asabye gavumenti eyambe bannansi bafuna ebikozesebwa mu kulima ebiri ku nsimbi ensaamusaamu ate nga oyo ayogera ye minisita w'amayiga ow'amawulire gwe bayita kitooke oba kitooke kya gonja oba kitooke kya ndiizi kuba yali yuuno wano bayitawo omwami ono bw'omu ku basajja batendeke era ng'atambula n'emmundu mubale temukimanyi wuuno. Yenna atunulanga embeera y'obudde oyo emmundu batambula nazo mu kiwato ziizo oyo minisita yabadde ayogera yoyo nno yoyo kitooke batambula n'emmundu ziizo mu biwato. Kambaddire mu video voice note mugiwulire bulungi nnyo. Ndowooza mutegedde ani yabadde mabega w'ekintu kino kyonna mbwera kyatandikidde wa Masaka. Ndowooza mutegedde bulungi yulira. Iseketera obwakabaka naye abasinga obungi bajjira mu kususa beefuula abaagala Buganda bakiseketerera emirundi mingi bagezezaako n'okusiiga bbula eri Obuganda ninaga nti kabaka akola bibye ne Katikkiro akola bibye tembawulirangako oli n'agamba nti Katikkiro wa kabaka ye olabe wa Buganda nambeemu ebyo n'abagezaako okukakkanya ekitiibwa kya kabaka tekatasobola kwerowooza bantu baakola nabo abantu abo mubatunuulire obeetegereze era mubaŋŋange nabi abeebuddu mukama we ennaku zino okwanganga abantu abagezaako okufeebya obwakabaka kyatandikidde budde akabonero kalungi sikituufu obutira kuliisa omuntu yenna kabeeraani ng'avaayo n'atandika okuseketera ssaabasajja kabaka n'aseketera katikkiro n'aseketerera obwakabaka si kituufu kikyamu. Omyuka owokubiri wa ndowooza mutegedde kati awo kati mujja tegeera no ayinza okuba no tugende maaso whatever it is nja kinyonyololo kanjala tugende maaso wano mwina kye mutamanya kye njagala obategeeza wano olwaleero mulyoke mutegeere bulungi nnyo ensonga zino wammanga kubanga nze byange nsooka byogera nendyoka nkuwa information bulungi nnyo n'ogitegeera. Kati era tukwata empola maye tugenda mpola. Soko oli omukulu Masasi Mpuuga ng'ayogera. Bawulirize bategeere bagoberere baana abaagala okutegeera tujja basomesa ekyokukola basi baagala kutegeera tujja bawulula bwoluzi bategeere ekyokukola otabalwa baluzize mabega emyaka mingi bw'ofunye ababaka 57 mu Uganda yonna mu Buganda olina 55 buli lunaku okeerera ku kyoba olaba kulembezera mu Buganda nossaako ne Katikkiro obanja kabaka omubanja ngaani bwetubadde wabaddewo olukuba n'alinnya abakulu mu Buganda n'alinnya Kagere mu maaso ga n'alinnya gogambe nti obanja kabaka ekyo kye bayita okulunga omugezigezi twagala mulembe gwaffe gwogereko ng'omulembe gw'abagwagwa tetuli bagwagwa naye abaagala okukola ebyobugwagwa nabo obudde bwawe bujja kubaawo so mbasaba musigale nga muli bantu balamu omulabe waffe ow'olwatu tumumanyi n'omulabe waffe yeekwesa emikwano gyaffe tumukola ki obudde obutuufu. Kansooka enkudde mukulu Demapuuga Mpuuga mu Buganda obwaffe obw'ennono nzize mbasomesera kuba nti Abanyarwanda mwina emputtu ebalinga yammwe n'abagookya bagitangira mpiira ejja ezunga na muliro kyekizibu kye mulina nabagambye no open roof. Mpuuga okubeera Omunyarwanda eyo diguli ya busiru nkiddamu okubeera Omunyarwanda diguli ya busiru nkiddamu. Mu Buganda tukugamba nti teri muntu yenna akwasaganya ku bulamu bwa Kabaka nga si Kasujjulubinga n'abataka omukaaga nennaalinya tasobola kwogera kigambo n'eki. Kati gobojero ndi Kyagulanyi simanyi yayogedde ku nsonga za Kabaka nga n'alinnya wali otegera lunaku ki musajja ggwe otegera lunaku ki olya mmere kitugimma abaana
era nti gwasomesa empisa zizosomesa gwe muntu asinga okuba omusiiwuufu ensi gwe badde temanyi nti oli musiiwuufu nnyo kubanga okwata n'abakazi olw'okuba nti muli mu state abantu tebasobola kuvayo kuwa bujulizi nga batya okwata n'abakazi you rapist ng'ovudde ku ekyo gwega nti oli mutukuvu bakwatira mu looje lumu enkya n'eggulu ng'oyagala bak'abasajja ezo ze bayita empisa wabba miliyoni 5 ezo ze bayita empisa ne bakugamba weetonde n'ogana ze bayita empisa gwagamba nti sinya gwayigiriza kyawugala y'obufuzi nga ddi kubanga tolina kibiina ky'obaddemu ne kisigala mirembe it's on record kati kansooke nkuzeemu mukulu gwaga nti osomesa abantu by'obufuzi kubanga tolina kyo wasookera mu nkoba za mbogo ne kyaliwo mayiga ne musula nkoba za mbogo neegwa neesaanawo Kyagulanyi was there awa Kyagulanyi aliyo nojja mu DP ne mugisuula neegwa Kyagulanyi aliyo ne mujja mu Mengo ne mugisuula neegwa Kyagulanyi aliyo ne mujja mu Ssuubi ne musuula Ssuubi Kyagulanyi aliyo mu Ssuubi nojja mu DP buloko ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu DP buloko nojja mu G7 ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu G7 nojja mu walk to work ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu walk to work ne mujja ne mukola n'ogende w'amababazi mu go forward muleka amababazi mu mubbi ne mugisuula Kyagulanyi aliyo mu go forward oze mu nopu nayo yagala gisuula naye nga togenda gisuula omaliriza mukoze ekibiina bakiyita PPF eddagala ly'enziku kubanga muli benzi nkiddamu byenkusomedde byonna Kyagulanyi teyaliiyo gwegoga nti olisinya by'obufuzi byonna mbikusomedde ebina byozooyitamu ng'obisuula n'ennupu oyagala gyeyimbamu ogisula ntojja gisuula osembeyo okukola PPF eddagala ly'enziku kubanga kibiina kya benzi mwenna abali muli benzi tuwagambye luwa kitiibwa I would really hasten to say that perhaps the motive was political, because how again can I attribute this to anything else? This is how Matthias Mpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital, where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, John Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife even took him to the hospital together, to the Masaka Hospital. Sempira, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge Sempira with attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagiri. Both Mpuga's car and Harriet Ndagiri's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Kati wegana n'obwenzi bwakubirawo masasi. Kati ofominze ekibiina ky'enziku PPF. Wano waliwo atamanyi nti enziku bagijjanjaba n'eddagala bayita PPF. Kubanga ekibiina kyo kijjudde benzi. Katojja tusuubirako mukulu nabagenda open roof. Wawulira nga tojja gisobola ogira weetola gisa ku mikutu emirala kati mukulu Mpuga de Mapuga. Mwegendereze nga mukola data games zammwe za politics. Ekyo ekibiina kyammwe ekya PPF ekyabalwadde b'enziku kubanga kisaasaanya nziku kubanga PPF eddagala lya nziku. Mu People Power Front eddagala ekibiina ky'abalwadde ba nziku PPF kubanga ly'eddagala ly'enziku toddamu okumanyira bantu. Wine ebizibu bingi sirikira gy'oli. Tugenda mu maaso. Abagambye no open roof. Omanyi okusirika ddagala ddungi nnyo.
ebiseera bisinga okusirika ddagala ddungi nnyo naye omuntu gw'osiikira nalowooza ntotegeera ebiseera bisinga ye alowooza totegeera obufaananyi pulezidenti bwe batera omukuba nga atunulidde omuntu bw'ati oba bw'ati aba yakutunuulira dda ng'akumanyi Mpuuga Kyagulanyi yali alina waakulindira akutegeera akakafaananyi katunda bw'ati ako aba alina waakulindira njagala bazannyira vidiyo pulezidenti lwe yasembayo kubalaale oba lwe yasembayo okwogerera Abaganda lwe baali eruweero yasonga mu Mpuuga mwenna temwakola observation ku kintu ekyo yali yamutegeera ddono kyali ng'alinda bulinzi ssaawa njagala mutundye vidiyo eno n'ebigambo pulezidenti byayogera mujje mutegeere lwaki mpozinzeemu ezo eddakiika eziddako we yeeseguliramu n'akyusa kamera ne bamulaba kamera nga asonga mu Mpuuga ebiga byayogera biddako yali ategeeza kyali oyo nti nkumanyi n'ebigendererwa byammwe wano wenjagadde mutegeere obulungi ewaddako wano mwetegereze vidiyo eno mulyoke mutegeere nti omusajja yali yamumanya dda naye nga alina wamulindidde wulira abamu muli wano na mu Buganda n'omukono yagumusongeramu omukulu ng'atunudde n'agumusonge mulowooza yali tabamanyi yali abamanyi just yali asirise busirisi buli kimu akifuna n'asirika tugenda mu maaso mpola nawe vidiyo yakwata mpola the open roof President yakola country tour era yafundikira Luweero oyo de Mapuuga lwe yajja Zamu kitege president yali akimna muri mu Buganda wano yali akimanyi he knew before nga akimanyi nti abamanyi bulungi nnyo tukyagenda mu maaso kati ku bintu ebyagudde Masaka byonna byabaddeyo njala mu mpulirize bulungi nnyo tebyaguddewo nga si biteeketeeke olugero lwadde luteeketeeke bulungi nnyo buli kimu nga bakimanyi bulungi nnyo era kyadde kiteeketeeke omukyala gw'omuli Juliet Kakando ono nabagambye nti ye mu kwegaba tamanyi jjanzi manyi jjanzi woogenda ddikwa lwaki likulekera ekiwawaatiro bw'okugula liyongerayo nabagambye enjogera gy'ayogeramu nga ye Masaga ng'eggongole siba akabugo yandibanga amazzi g'obupiira gamugenda ku bwongo kyovula nti ayasama talina kontrol mu bigambo bye nabagambye ku Sande ne bagamba nti bw'oba owulira nga Nuupu y'abasiyazi please lwaki obeera mu kibiina ky'abasiyazi with immediate effect resign in Nuupu return back our card and go where you feel like you'll be okay and safe mukyala Juliet Kakande please bw'obanga ogamba nti oyogera on behalf of Mpuuga ng'oli mu Nuupu
That means you are part of overseers. Mpuga boganti oli munopo nga nopo ya overseers, you are part of overseers. The same applies to Abedi Bwani kabanga muri mundu nga temuzizayo card. Kitegeeza namwe muri overseers first and foremost. Mwenna mwajja mu nopo. Mwalite maite nopo ya overseers before. Mwalite maite nopo ya overseers before. Nga mugendo jijoininga. Mugira bakati. Kati ladies and gentlemen kamba buli mutegere kigambo kino wansi wa manga. Ekibiina PPF eddagala ly'enziku kigenda kutongozebwa naye nga bakirimu ngenda babawa n'ebigendera byakyo na buli kimu naye nga emiramu ako bagenda okutambula bagenda tambula ng'omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi nkiddamu. Omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi, era bagenda tambuza slogani zezi busy one. Esooka bagenda tambuza slogani ya kuvuga mpanka ndi ya bisiyaga. Eyoku bagenda tambuza slogani ndi ya kunywa njaga. Ze slogani ezi busy. Slogani eyizo okuba eyokusatu egenda kubeera nti Kyagulanyi alina ebyobugagga mu America, South Africa, mu Uganda, simanyi mu America biki yegenda okubeera nga slogan eyokusatu. Ze slogan ezisatu ze bagenda okutambuza. Naye ebyobufuzi nga ffe babimanyi tukimanyi nti omuntu munnabyabufuzi ng'agenda okufa abanga embalaasi esamba emigere gyayo egisembayo. Bano bagenda kulonkinga PPF ekibiina ky'eddagala ly'enziku. Ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera either 22 omwezi ogujja. Badde balina kilonkinga nga lumu January. Naye nga tekijja kukola nnyo makulu nga bagenda okulambula Nuwa Mawaggali ali Kafomu Eggulama ennamugongo nga 3 Juni. Nga tekijja kukola nnyo makulu nga amawulire gagenda kuba gali ku abajulizi abana batambudde okuva ekkooti ndo bano bavudde Kenya bavudde Tanzania kati ne bagamba nga lumujjundi tekijja kukola mawulire ejja kuba yennaku z'omwezi 3 bajja kubalambula Nuwa Mawaggali afutubadde Kafomu Eggulama nga bagenze namugongo mulambulako tekijja kukola mawulire kati kitwale nga 22 ogw'omukaaga lwe bagenda okkironkingira e Masaka kati mu kukironkinga mbabulidde slogan ze bagenda okukozesa zeezo. Kati abantu abagenda okubeera mu kibiina kino be bano wano wammanga. Mugenda kubeeramu Mpuga de Mapuga, the chief dancer, Saabazinyi. Nagamira open roof atagisobola jesonyiwe. Mpuga de Mapuga, the chief dancer, Saabazinyi agenda okubeeramu. Kugenda kubeerako Muzeyizedde Nkusiiri, mukulu Abedi Wanika Azinika Pale yagenda okubeera omukubbo. Kugenda kubeerako Kireerese, talina nnyumba mu Uganda, talina protanded wa smart toy mupangise emyaka gyonna gy'amaze mu Bungereza kubanga smart wire. Kugenda kubeerako mukulu Mukaaku Lubega yagenda ne Bungereza naye wamulema ono smart wire ni ate musiru muzibu. Kugenda kubeerako omufere kati akola visa n'okufera abantu kubayita Michael Mabike. Kugenda kubeerako omukyalo ono mu kugaba ebitundu by'ekyama tayiri amukwatira nsa gubayita Juliet Kakande, oyo gumuda yasamiranga kagega kakalu ku mudaala, oyo Masaka mu Kampuuga naye agenda kubeerako. Kugenda kubeerako Lubega Sseggona Medad akali amaggwa. Kugenda kubeerako ow'ekyama nga temujja mulaba wantu wonna naye nga ye chief founder omukulu Nandala Mafaabi agenda kubeera. Ayinza obutajja naye mabega be bamu ku ba chief founder. Omulala ye Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja ono afutubadde ku Baganda ayagala okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka yagenda yo ajja kubeerayo ono agenda ono ye chief founder. Kugenda kubeerako Nalongo Sologeti Anita Lususu agenda ye ono naye agenda kubeera nga talabikako wantu wonna naye nga ye chief founder era nga agenda okuba security na buli kimu kwolwo lunaku naye ajja kubeerako. Kati njala mubeere nga mutegedde abantu bano biki bagenda okukola. Obusajja bwonna owa DP Buloko
n'obusajja bwonna bwalimu FDC buyinza okujja ne bwegattako okufuna omuggundu naye mwegendereze nnyo wayinza okubawo okulya n'okukomba essowaani ng'abamu mpuuga babadde yeesibako bamudduseeko nga bategedde ebigendererwa bye kati muyinza okulya nga batandise okweyisaamu eggaali ng'obudde bukyali so chief dancer Mathias Mpuuga Nsamba yagenda okuba omukulu w'ekibiina ekya benziku ekya PPF eddagala ly'enziku yagenda okubeera chief leader kubeera ye mukulu n'abalala bagenda okubeerawo eyinza n'okuvayo abantu b'emmenga bakungu bebitiibwa kumbe n'obonna baffere be bagenda okumukulembera mu kintu kino era mujja kukira bulungi nnyo agenda kufuna security okuva mu seemwayi na buli kimu kyonna kati ekizibu kigenda kuva ludda ekizibu kikino wano bwe bakoze enteekateeka esaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu Masaka munnange kyagaanye kati kye baakoze ne basalawo bakole akakodyo ka bannamawulire nti babakubye naye bannamawulire bano munnange ate kansooke mbabbireko kino kigenda kubeerawo okujjako nga bwe nkyogeddeko bayinza okireka bw'otunulira bawalajja n'abambi baga nti babakubye ne kamera ne baziyuza ffe tulina buli muntu alina section eyiye eri ababazzeemu naye omukulu ono agamba nti nuupu y'abasiyazi ne ovuro z'abasiyazi ez'emmyufu bateekamu pampers njala sooka mubuuza ekigambo kimu gwe mweno ovuro wali ogikolamu nki eno eya PPF kubanga zemwafulumya zonna tuzimanyi eyo si ovuro si ovuro kati bakoze ezaabwe eza bbulu ne t-shirt badde tuzibalaga kati obuzibu buli luddawa bano ekintu bwe kibayiikira basazeewo bakole ekintu kimu kyekiriwa kwe kuseetinga bannamawulire nti babakubya ab'e Masaka naye ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti bw'obanga ojja okukola olutalo ojjanga n'obujulizi ensi gye tulimu erimu kamera buli wamu so si kuvaayo buvi abavubuka bano baweereddwa ensimbi n'abakyala bajje bakole okwolona erinnya lya Kyagulanyi era kyovula bwe bazze tebagambye nti nuupu etootendere bagambye Kyagulanyi ababeetondera kubanga their main target is Kyagulanyi Ssentamu oba munfuna bulungi their main target is not Nuupu but Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu wemboliza munnamawulire yasomako P1B Kyagulanyi gwe mugamba abeetondera ku ki ku nsonga kikuba tewali yabakubye okusinziira nga muganye okufuna Kyagulanyi omukuba amasasi mwatudde ne bakama bammwe bampuuga n'ono Juliet Nakakande n'abalala ne muyiyawo mubateekeko bulakamero yaki y'okuba nti bakubi bannamawulire naye kansooke nzannya akatambi kano tuwadde sale ya nnaku 2 zokka ng'obukulembeze bwa National Unity Platform buvuddeyo ne buleeta okwetonda okuli mu buwandiike ate ne buleeta ne plan butya bagenda okubanga baliyirira okusooka baliyirira bannamawulire bannaffe bano ekyokubiri nga bajjanjaba ab'amawulire abakoze eki abalumiziddwa tetugenda kubanga kino tutunula butunuzi twetaaga okubanga bavaayo n'enteekateeka ate batubeera ne tubuulira bano abasiiwuusa empisa nga bakola nabo bo bagenda kubanga babakwasisa batya amateeka ffe bannamawulire bannaffe abamu abalumiziddwa bamaze okubanga baggulawo emisango ku poliisi ez'enjawulo okusookera ddala mu disitulikiti y'e Lwengo gye babalumiriza naye tugenda mu maaso nga ekintu kino tukikubira ddala mu mbuga z'amateeka okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya kubanga amawulire mulimu fe okujja okubanga tujja mu kifo wabadde obuzibu tuba tetuyambibwa buyambibwa guno omulimu gwe twasoma ate tuwa national service tetugenda n'omulundi n'ogumu tuwulira sabiiti ejja oba enonga evuddeko omukulembeze wa National Unity Platform agenda kutandika okutalaaga ebbendobendo eno ery'e Masaka teri munnamawulire n'omu bw'ati ng'ava mu region eno ery'e Masaka agenda mukavalinga agenda kukavalinga Nuupu activity yonna nga tetufunye kwetonda okw'obuwandiike nga tetufunye clear plan bagenda kuliyirira batya ab'amawulire abalumiziddwa
ebigambo byaffe ebyo tubyogera nga tetubiddamu tubikakasa. Kati amanya go sigategedde mukulu Kalevu Kambuzi byenjo kuwa eyakulidde olukungaana luno. Mukulu Kalevu Kambuzi eyakulidde olukungaana luno ekisookera ddala bannamawulire mu Uganda okujja okavalinga wone mu kavalinze ebiseera ebisinga bamala basasula oba bamala bakubira masimu okujja okukola omulimu gw'okukavalinga amawulire. Ompulira bulungi nnyo. Ekizibu kye mu miisinga mmwe bannamawulire abamu naddala mu abalowooza nti muli e Masaka mulina ekizibu kimu kyekiriwa emitwe gyammwe mwajazika. Mukozese ku mitwe gyammwe mwesaagala mufuuke entamu gye bafumbamu obufumbi nga yo tesobola kwefumbira. Tukimanyi mu Uganda munnamawulire okujja okukavalinga eggulire amala kuweebwa invitation oba kubibwa ssimu najje ne bamusasula. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri Kyagulanyi tagenda kuwandiikira bbaluwa kuba kisatannako kubako tewali yabakubyeko. Bye mwakoze bino ensi yonna ebimanyi. Kati bwoga nti bakubye omuntu bakubye munnamawulire sebo kuno ku social media bano nno beewa mwe Masaka. In fact kati kansooke nkulaga akatambi kano osooka kategeere. Ku Abedi Bwanika ne Mapuuga the chief dancer singa badde bayina ekintu kyonna ekyekwasagajiza ku video nga bakuba omuntu engumi bakuba kamera wa singa bakajjayo dda naye because tekaliiwo. This was the incidence oba kino kyekyabaddewo era edi mutu nayingira mu nsonga zino nga tuwole muntu erego bakubye era mugenda kulya omwana omulaga ati temugeze ne mukwata ku bamawulire kati bwe bagenda temugeze ne mukwata ku bamawulire ani gwe baakutteko. Kati muddemu akawala nga temugeza ne mukwata ku bamawulire wabaddewo essimu ezisukka 30. Temunnafuna wadde ka video akalema akesekendi 5 nga bakuba omuntu oluyi. Mukulu Kalevu Kambuzi ne gurupu yammwe kanziremu akatambi kano nga mmwe kennyini mu gurupu yammwe mulimu agamba temugeza ne mukwata ku bamawulire ani gwe baakutteko. Mukulu Kalevu Kambuzi tambuza video tennatandika. Kati mukulu Kalevu Kambuzi yakoze press conference singa mwadde mulina obujulizi nga bakubye omuntu oba bamusambi mwandibadde mwambijjeeyo dda nga ne poliisi yakoze dda samanizi naye we mulaga manyiiwo. Kati kangende ku bannammwe bali e Masaka naye kansooke mbawo ono kafulu mukulu Ali Muzungu eyabannyonnyodde gwe tukedde okupostinga kubanga naye wamawu ali bifaananyi mukwasi wa video era munnamawulire. Yakagula yayononeddwa yonna abakumi ba Kyagulanyi kwotadde n'okumuyisaamu ensamba. Kuno ku social media kuliko balooya abalamuzi kati looya ntuuse kamera eyo nnyabo gy'ogamba gye baakubye ne bayonoona tosobola kusikako lenzi eno, tosobola kusikako lenzi kuba tevaako. Lenzi eno ogiraba yerookinga bweti kati bw'oba ogijjako olina kukwata line ppeesa oliraba noonyoola bwoti n'ogijjako kati munda bw'ogamba wayonoonese luno olulimi mweruli olulaba bw'oba ogizzaako era onyoola bunyoozi bwoti omala giteebako n'ogizzaako oli olanga ekoona ne bw'okola tatusobola kusikako lenzi eno. Lwaki mwagala okubulakmairinga biki bye muyisaawo? Ffe tuli mu field bino ebya kamera tubimanyi. Tosobola lenzi yino olina kunyoola olina kumala kukwata line ppeesa oliraba tosobola kugijja kulimba. Mukulu Kalevu Kambuzi ne banno mulimba kamba we bannammwe ab'e Masaka era bannamawulire ababategedde ku meeting ye mwaddemu n'Empuuga n'Abedi Bwanika nga mukola enkwe zammwe ffe tugenda mu maaso mpola mpola. Nempulira nti waliwo kamera eyasiddwa ekitabadde bannamawulire babaddeyo basatu
ate mu kubaaniriza nze omu ayabawaddere kumpe mu kuvaayo nga tuva okuziika bali basaba nze kennyini mbaleeteko mmotoka gye natambuliddemu ne mbagamba nti nzidu kibaŋŋambye nti tukubiddwa twaleko mu ddwaliro oba twale ku poliisi bwe bamaze okuvaayo akawungeezi basinkana abakulembeze e Masaka abalonde abali ku mutendera gwa palamenti babadde basatu bye bayogereddewo byonna byalaze bulazi nti olwavudde mulaala eyo ne badda mu kafubo abaana abamawulire bulijjo betukolagana nabo ne babakozesa ensoli nti mugende mutuuse press conference nga muvumirira ttiimu ya Kyagulanyi. Tukimanyi tebeetaaga ttiimu ya Kyagulanyi mu Masaka. Mujjukire tuleme kwerabira baasooka kuwera bukofiira mu Masaka kinneewuunyisa tukirabwamu kati baweze ovulo mbuza abasiyazi ate nga naye ayambala ovulo. Tulina obukakafu nti waliwo ekibiina n'ensi esasula mukulu wa Bedi Bwanika oba okupromotinga ekisiyaga nabwe kiti yeeyolesezza kuba tulina obukakafu eri bapasita baali bagenze mu kooti okulwana ebisiyaga Bedi yali muddavu bw'atuleeterayo obujulizi bwa mulundi gumu nti bwe bagenda mu kooti okuwagira abalira ebisiyaga nga balokole naye yagenda naawe obujulizi nti onaabirya omutabirya. Today bamuwadde ssente kubiporomotinga buli muntu yenna abaana b'essomero bamukolidde buli bawulira bino ku mikutu ne bawulira rediyo nga zoogera ku bisiyazi omwana omuto atandika okunoonya kitegeeza ki bakikola batya akikola awulira atya akikola yeeyisa atya gwe mulimu gwe bamuwadde era nsinye nnyo omuntu Mukulu Chief Dancer Saabazinyi Mpuuga de Mapuuga ne Muzeeyi Nkuusiri Abedi Kapale Bwanika. Ono munnamawulire ali Masaka ye yavuze bannamawulire nga bafa ku mukolo nga bawadde free lift ate be yalabye nga bakoze press conference nga baga nti babakubye. NNC nga zi naye ate efunda somewhere somehow. Kati mwayi bagamba nti akubanja bawerekera akuwalana gujja bagira. Temwewuunya nga NBS ekulirwa Kaliisa promoting ekintu kino netukano kitwala mu Uganda Human Rights Commission ewali mukyala Wangadya ewunzise mudakikanga ane mabega NBS kennyini eva ku posting ekiwandiiko kubanga yeri mu kintu kino posting ekiwandiiko kino mukirabe NBS posting ekiwandiiko ekyo kigamba bwe kiti update. National Association of Broadcasters condemned the acts of violence towards journalists allegedly by the security team of the Principle of the National Unity Platform in the recent incidents in Rengo. Kati bwemaze okukola ekintu ekyo kati neekola na kino kimbo ye statement ekoleddwa broadcasters kati njala sooka kwogera ebigambo bino bibiri. Eggwanga Uganda lirina ekibiina ekitwala bannamawulire bonna mu ggwanga. Masaka is not an independent country or state. In the case there is a problem amongst bannamawulire balina kukubira ekibiina ekibatwala mu ggwanga lyonna. Kati waliwo kye tuyita ba broadcasters. Ba broadcasters mwe muli TV ne radio. Ekyo kitongole kyanjawulo nnyo. Then bannamawulire nabo bagwa mu kiti kyabwe. Kati bano bakoze kiro kitwala omunaku nga ono musajja wa NBS yakiwumyemu omutwe Kaliisa nga kikino kisoma bwe kiti statement condemnation of violence against journalists. The National Association of Broadcasters mbwe kibiina ekikwasaganya oba TV oba radio kuba those are two mainstream medias zetwogerako TV ne radio. Social media biri ku birala nnyo kandi bannamawulire babira mu department ndala. Kati mu kifo kya ekibiina ekirala bannamawulire okuva okola statement kati ate bo aba mainstream media ba broadcasters be bavudde okola statement ate kati kanji basomera bulungi muwulire.
The National Association of Broadcasters, NAB, has recently received reports from our journalists within the Great Massacre Journalists Association regarding an alleged attack by the security team of the Principle of Nationality Platform, NAB. Uniquely condemns any act of violence against journalists and media personnel. Such actions are not only repairable but also direct violation of rights granted to the media and the press under the 1995 Constitution of the Republic of Uganda. Journalists play a crucial role as the fourth estate in upholding the democracy, and any literacy to their work is a threat to the fundamental principles of the free society. We call upon NUP to address the issue seriously, allegation prompt any with gravity they deserve. It is that any reporter complaint be investigated through and remedial actions to be taken accordingly. The safety and the freedom of journalists must be respected and protected at all times by the NAB's management, the National Association of Broadcasters nga abiri mulumu. Naye eno bw'owandiika ebbaluwa eno nga totaddeko sisi nti osavinze omuntu gundi. Bagundi abagamba nti mwasoma mulina zi PhD zi masters, bw'owandiika ebbaluwa ng'eno nga si kiro kitwala omunaku, oteekako nze agiwandiise tugiweereza omuntu gundi ne gundi timulina gwe mugiweereza, kati mugiweerezaani? Bino byonna tukimanyi bulungi nnyo nti Kim Kaliisa with the help of Mayiga PPF eddagala ly'enziko ekibiina ekipya ekikulira Mpuuga ne Abedi Bwanika mumuvuga ekintu kino. Temwewuunya nga bagenze mu Uganda Human Rights Commission okuwabayo omusango very soon kijja kuba bagenda kikozesanga ekyokulwanyisa olw'okuba nti kiri kyaganye. Era NBS yebirimu ennyo tonakiraba ku NTV tonanyira ku Bukedde kiri ku NBS nabagamba Natasha Broadcasting Service is a failed state media nga baginvestinga billions of money. Even nekizimbe kye balimu babba kibbe kya Gordon wava muno tebalina kye balina. Buli mashine eri ku NBS sente za muwa musolo n'ekizimbe revenue yamala kiwamba kuwava muno ne TV ne babitwala. Kati you own nothing and you have nothing apart from promoting Museveni. That is it. Kati njagala mugende muwabe wanagadde osimanyi nangadde simanyi wangadde kuba ntegeddeko tumugenda kitomo kikyuse waggulu eyo. Katwagala bagamba with immediate effect mwatuwadde ennaku bbiri simanyi muveemu etonde. Let me tell you one thing. Twakola campaign okuva ekyaddono nga tetulinako ministry media. Netukola politics waffe netutandika people nga tetuna mainstream media, netufuna NUP netulwana nga tetuna mainstream media, netugenda mu campaign emyezi ebiri nga tetulina mainstream media nga tukozesa social media platforms zaffe zonna nga tulwane mainstream media. Kati gwali Masaka agamba togenda kavalinga mawulire ga Kyagulanyi. Ani abadde akusabye nti okavalinga mawulire ga Kyagulanyi oba aga NUP? Lwaki abantu be Masaka abayazika emitwe gyabwe mwefula nti muli more important than other people in the parts of the country? Mbui the people of Masaka, no please, tumanye abantu be Masaka bampisa bakitiibwa naye ate muleme kuvaamu nkwezi zitandika kwonna kitiibwa ky'e Masaka. Masaka mu bitundu bya Uganda ebirimu abantu abategeera ne mwajjamu akabana akatalina magezi akatandise okwona ekitiibwa kya Masaka mbu tetugenda kavalinga. Ngaddi bwali okavalinze mukulu kalifu ngaddi bwakavalinga mawulire ga Kyagulanyi. Mbadde nga nti Kyagulanyi content wa Uganda across all social media platform ne mainstream medias. Bwoba tosobola kwogera ku Kyagulanyi tolina information. Boba tosobola kwogera ku Kyagulanyi tolina information. Katoyala kungamba nti mugenda kubira ku TV na ulenga nti mugenda ku Kyagulanyi. Nze mbuuza
bino bikiro kitwala mu mwaka byali badde more valuable singa badde biva mu ujja ate nga biriko sisi mu service abantu nga ne evidence kweri azo obujulizi ekintu ekitaliko obujulizi kiba kiro kitwala omunaku neyo mission yammwe yafudde n'okuziika ne kuggwa case closed tulirabagana olulala Munyankole n'agirangu byayanga twaremana period biwedde tirigo mugenda kutiisa wano Museveni bwe yakuba bannamawulire batta mwakola ki basi bakuba ne babatta mukola ki sagala bateke mu programu Sere cow and educate a cow tunde ntowerere nte sagala mufuuke nte nkiddamu mmwe abasajja bali Masaka bamusagala bateke mu programu Sere cow and educate a cow tunde ntowerere nte kati mutandise kufuuka bamukuba mu Masaka Tsime News Korea Kasasiro mu association mu associating abichi ate singa bale Tomusenka njada yogera ne banenga nto ke Tomusenka ye senior journalist nemwe bampale mbankuke enira mutunzi muba kubyani yabani yakubyeko ona akugambye yabavuzeko mwe kenyini batadde complain nti baba kubye uno munnamawulire munnamwe we Masaka yabagambye yabavuze mu motoka kankabadire mu katono nempulira nti waliwo ne kamera eyasibwa ekitabadde bannamawulire babaddeyo basatu ate mu kubaaniriza nze omu ayabawaddere kunte mu kuvaayo nga tuva okuziika badde basaba nze kennyini mbaleeteko mmotoka gyenatambuliddemu ne mbagamba nti bamwambye nti tukubiddwa twaleko mu ddwaliro oba twale ku poliisi bwe bamaze okuvaayo akawungeezi basinkana abakulembeze e Masaka abalonde abali ku mutendera gwa palamenti babadde basatu gye bayogereddewo byonna bwe bavudde mu meeting eyo bwe bavudde mu ngona amazo bavugako basinkanya abakulembeze basatu abali ku mutendera gw'obwaki gwa parliament bebaluwa kuliko chief dancer Mathasi Mpuga Nsamba kuliko Juliet Kakande ono mukuga bitundu bye kyamatalina mukwatira nsawo then kubeerako mukulu Abedi Bwanika Kapale era wano nga bw'obalaba beba bantu basatu basinkanye kati omukyalo no Juliet Kakande ekimulekanya ku sis ku level eyo eri bwetu one document wa Mpuga oba side chiki wa Mpuga ekyokubiri yayina ettaka lyali afukanire Masaka eyo oba yali bba oba yali gulanga liriko ebizibuzibu oyo omukyala Juliet Kakande n'ategeeza boyfriend wo Mathasi Mpuga nti nno obuzibu bw'ettaka Mpuga n'akozesa security ya Anita Amongi gye yamuwa kuba yakubira Anita Amongi namugana n'obuzibu bw'ettaka Anita Amongi n'amuwa ku tiimu ye n'egenda n'emuyambako okusolvinga ensonga z'ettaka kati bagatta ebintu biri ono kimulekanya one asasulira ebbanja ly'ettaka Mpuga lyamuyambako two n'okwegadanga z'ensonga bbiri talinayo kyamaanyi kyalina kugamba ggwanga kubanga baddenga mu parliament nga video muziraba yo mulimu gwa kuweta basajja kyamutona mu parliament kuweta basajja talina logi gyatamanyi mu Kampala na Masaka n'obusengo bwegadange ku parliament abumanyi awo tutugenda mulwako abo tubavuddeko kati njala tugende ku information endala eyandese abo tetwagala balwako kubanga tetwagala nnyo bawa bodde ensonga endese olwaleero njagala mukyala Gunjo ojje wano mukyala Wangadya
ono omukyalo ono yakulira ekibiina kya Uganda Human Rights Commission nga bwe mulaba ono naye omukyalo ono nja mukola bwenti mulabe bulungi lwaki mukola bwenti lwaki muwunzise okumuwunzika kabeera kamu ku bubonero bumulaga nti yeewunzise one wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza lwaki oba omuyambye Yoseeri amaze ebbanga ngatta bannayuganda batulugunya ng'ekibiina ekitwala okulwanira eddembe ly'abantu mu nsi yonna ekya UN Human Rights Organization baakigoba mu Uganda. Museveni n'alekawo ekibiina kino ekya Uganda Human Rights Commission ekikulibwa omukyalo ono. Omukyalo ono yadda mu bigere by'omugenzi Medica gwe kyamusali amaze okukola report okutulugunya n'okuwamba n'okutta bannayuganda ne bamusindikira bakanywa omusajja omutego ogutwa mu mmotoka ye Medite yatuuka ku office n'afa ne baleeta mukyala wangadya ne mukyala wangadya bukyangobera mu office omwo tewali wadde omusango wa mwana mulema gwe wali obadde ng'ogukozeeko tegubeera successful tekibangayo one President okujja mu office yo yazze nga gwe kyomanyi kyotamanyi yabadde azze kulabisa nakulabisa Museveni weewalanga nnyo Kyagulanyi okujja mu office yo nga totegedde lwaki azze yateekayo complaint ye oba okwemulugunya mu mwaka gwa 2018 ku bikolwa mu bannayuganda emyaka egyo gyonna mbadde mukolanga ku kwemulugunya kwe wabula obadde ojolabikiranga mu parliament mu office yo ng'ogeregerera ojo okola statement ezitakwatagana kati president Jobo teyazze nti azze kulabako bulabi no one yabadde ayagala kumanya arrogance yo ku order za Museveni etuuseewa kati olw'okuba nti omanyi nti oli mu office which office nti rights zonna eddembe litandikira mu office eyo kakuddemu kutegeeza madamu wangadya ekigambo kye bayita human rights oba rights zitandikira mu office eyo nga tezinnafuluma kugenda ku search nga bantu ba abusingidwa rights zaabwe so bw'oba tosobola ku exercisinga rights kuwuliriza muntu akugambye nti nateeka complaint yange 2008 n'otamuwa chance kitegeeza ne office gy'olimu n'ekigendera kya office eyo tekiriiwo ekigambo kibayita rights eddembe kitandikira eddembe ly'omuntu kitandikira mu office y'omuntu dde kitegeeza if you don't respect n'okuwa omuntu rights ze you are in the wrong office kati mama njala kutegeeza ebigambo bwayogedde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okugyayo omusango gwe bambi wayambye muyambe olw'ensonga eggwanga lya Bungereza libadde linoonya ebitongole bya Uganda ebitakya factioninga mu kulinnyira eddembe ly'obuntu kati already watuwadde dda omulimu Bungereza ategedde dda ki ekyokukola nakyo ekiri mu Uganda okitegedde bulungi kati tokyalina ky'osobola kugamba bantu kyegga nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyamuyamekkiriza President bw'ati bwe yagenze omukazi bwe yamuzzeemu
before the word. I'm directing you to leave. Yeah, it's your right, most of right. Security, come and take him out. Sure, I will leave, Madam Chair. But it's clear that I've withdrawn my statement because clearly you are impartial and you lack the independence to handle this. This commission is on a test to decide whether it is serving the people of Uganda or serving the interests of General Museveni and his military regime. Remember, Madam Chair, this is supposed to be the Uganda Human Rights Commission. And I want you to vote on record telling you this. Thank you. I'm not pushing and I'm not allowing you. Madam Wangadia, ekisookera ddala simanyi baakuwa omulimu nga tamaze kwekkenenya. One, omuzungu ogenda okuwa omulimu amala n'asooka n'akunoonyereza ka application gye wakoze n'akunoonyerezako background yo gwani okuteeka mu kifo ng'ekyo. So basooka ne bamanya nti olina obuvunaanyizibwa olina famire. Madamu Wangadia, okusinziira ku information gye nnina, oyinza okuba tovangamu wadde ekiwanga ky'omuntu. Already eyo statement eri obulamu bwo eba nfu. You are not supposed to serve any government office kubanga olina ekizibu ekikulimu ng'omuntu, olina ekintu ekikubulako. So already oba olina biased ng'olina ekintu ekikubulako. For example, muganda ffe Isma Olax yakyogeranga lunye nti bino byonna bikola naye n'ekimuluma okuzala kwagaana. So if I'm not mistaken, olina ekizibu ky'okuba nti tozaala. Eyo nayo disadvantage ku bulamu bwe. Ekyokubiri, olina obulemu ku mubiri, oli wandali. So tuteekeddwa okubeera mu ofiisi eyo nga yeetaaga abantu okulaba ennyo, okusoma empapula n'okwetegereza ennyo. Subira muntu alina ndali kubanga oli mu ofiisi eyo. Olina okubeera mu ofiisi olina okubeera Minister of Gender. Ewaliwo office gye balabirira abantu abalina disabilities. Kati omuntu alina disability nga gwe okubeera mu office, oli mu office nkyamu, already olina effects bbiri. Olina endali kyegisooka, toteekeddwa kuba mu office eyo. Ekyokubiri, I'm sorry to mention, obanga tozalangako mwana, ekyo nakyo ku affecting okubanga okola bulungi. Ekyokusa kati bw'ogattako Sarah Coward Educated System Museveni gy'abatadde mu nti student ente owerera ente, tosobola kusavinga office eyo. Ekisookera ddala, kabeere mulamuzi awo omukisa omuwawaabirwa okweyogerako kasasiro yenna n'awandiika wansi n'amala n'amuddamu. Tosobola kugaana muntu alina kwemulugunya kwe ate n'omugamba nti is abusing the office oba is disrespecting the office nga ze gently ne baloya be n'akugamba nti according to my history, I reported here a case in 2018, but I haven't yet got the lip right from your office. No government yako disrespecting. Gwe wenyini gw'ataatwala buvunaanyizibwa kuba nti emyaka 5 tewasobola kukola ku musango ogwo. Kitegeeza oli mu ofiisi nkyamu, tewakola follow up ku musango ogwo. Obuzibu si bwa Kyagulanyi, obuzibu bwo weewunzise. Files bw'otunda mu file mu olamu epapula 37 ng'otunudde bw'oti. Kati kumpapula 37 ogenda kusomako luwa kikisooka. Ekyokubiri, tolina buvunaanyizibwa, tolina bulumi. Tolina bulumi. Kati oyina kubeera mu ofiisi za NGO ezirabirira abantu abalala balina ebizibu ku mubiri n'obwongo mwolina okubeera. Toteekeddwa kubeera oli mu ofiisi nkyamu kyovola nti olya kamangu. Tolina bulumi ku muntu yenna awambibwa bwatuga nti in record n'abantu betwogerako baafuluma ebweru. Really? Kati olina ekizibu mamba. Obuzibu si bwa Kyagulanyi, obuzibu si bwa Nuupu, nedda. Obuzibu bwobwo emyaka 5 baakuwa fayiro nga bakomplaininga ku bantu abaabula n'abatulugunyizibwa. Tewagifollowinga wadde okuwandiikira Nuupu ogigaba naye. According to the letter you sent to me or the complaint, this is my report regarding the complaint you filed here, but 5 years you did nothing. According to the file which was filed by President or Nope. Now no ganti azize simanya respect is disrespecting your office. Mama terera manye biwugulubira bakiro. Biwugulubira bakiro kati oyinza okubanga oli engeri y'oluwugulu nga wowunsobwa oti kati ngoloza nti abantu bonna bokola na beewunzise. No.
The reason as to why nti abantu bonna tebewunzise nga ggwe njagala otunule body language kwa benchmakers bonna bewadde nabo va ku tiimu ya president gyaze nayo bano bebadde bantu bamukula engeri gye badde batuddemu nga basirise bonna bali hambo tewali ayogera buli omu ayagala kuwuliriza naye ggwe olw'okuba nti olina ziri disabilities ebbiri katugukye ekizibu ky'olina njagala mutunule vidiyo eno ndowooza kanzanye kano akampi kaleme kulwawo kanzanye kano akampi mwaddemu abantu basatu badde ku sayidi ye but babadde nga basirise batudde bulungi balaba ensonga basirise naye yo olw'okuba nti yeewunzise wulira Madam Chair, you cannot speak any further. You yourself, Madam Chair, came out and mocked the victims of the missing people, and I'm hereby directing you to leave. And I hereby withdraw my complaint to this commission because this commission lacks the impartiality, it lacks the independence. I'm directing you. Where is security? Madam Chair, it is alright, but at least it is before the word. I'm directing you to leave. Yeah, it's alright. Most of that. Security, come and take him out. Sure, I will. I will leave, Madam Chair. And it's clear that I've withdrawn my statement because. Madam Wangadia, in the protocol of the safety, according to the Constitution of Uganda, you are entitled to call security in that office if a complainant became violent. Ompulira bulungi Madam Wangadia. Okusinzira ku ssemateeka wa Uganda ne mu office mwotudde ekitabo ekiwalayira nga okikubamu okirayirirako toteekeddwa kuyita musirikale yenna okuggyako ng'omuntu golina mu office afuuse wa bulabe oba agenda kulwana walabyewo ekikolwa kyonna ekyokufunya eŋŋoomi olyoka oyite security kyovula nkugambye nti olina mental disability kubagana amaaso tegakwatagana bw'osoma fayiro mulimu empapula 38 Kizibu kye mulina mu abantu baza tumwasoma nengo obongo mulina muto oteekeddwa okuyita security in case omuntu golina mu office oba mu chamber afuuse violent oba afunyize ebikondo babusagudde ku meza then you call in security naye omuntu atudde ne baloya agent am withdrawing nti I'm calling in security I'm ready to get that is a public office see that is not your home no mulekera wakama si nyumba yonto oyita security no a public office government property atenga government be bantu kulwa abantu eri abantu mulekera mu abafuna nti mwasoma nga temutegerera koddala common sense is common not but not to everyone mu abantu abafuna nti mwina PhD masters mu musingo obusiru in fact wabazanga nnyo katonda okuba nti omuntu yasoma tomusembera kuba bonna basiru ngera kubuuza mukama yakwa omulimu ogwo Museveni adegana degree Museveni alina degree Ruto alina degree Obote alina degree Ameni alina degree Ndoza Kisuru Konga binayisa bwe alina degree abasigadde bonna bakulembeze bali balina okusoma ko bikulya bwekutu baakulakulanya eggwanga ne kati gwe alina PhD wo alina masters nengo olowooza ng'omuntu atayina de senior 2 oba senior 4 certificate kitegeeza muli basiru okusoma musomera kwa bwerere alina kino kanki bagambe gwe muna Uganda aliyo mpuliriza bulungi never associate with the so-called learned people tebayiya no tebayiya kono lunaku n'olumu ojombulya CEO mu nsi yonna ng'ali mu Forbes magazine nga bamugagga nnyo mu nsi yonna ng'alina masters wa PhD bonna ba CEO bagagga bali Forbes magazine bali average senior 4 12 up to senior 6 bali awo tekuli alako PhD mbwa alina masters no that's why tosanga balina masters ate bagenda kusaba omuntu senior 1 drop out gattanga amagezi amazaale ogatteko n'amagezi amasome ojja kufuna emirembe
nebwo okulembeza nga amagezi g'omu kitabo nga toyina magezi mazaalo jasigala ng'oli musiru. Nkugambye genda onoonyereze ku World Record ku Google, genda onoonyerezeyo CEO oba nannyini kampuni y'ebbeeyi mu nsi yonna abalina masters ba PhD. Bani abakolera? Oli ajja n'ebitabo byonna PhD na masters njagala mulimu okola application. Nannyini wa senior 2 oba P7 ye nannyini kampuni. Why? Bakozesa common sense, bamanya disadvantage yabwe ng'obudde bukyali. Naye abantu bonna bafuula nti baasoma basiru bazibu. Kati mwekibatawaanya generation ne generations embadde mujja muyitamu nga mulowooza nti mmwe muyina okwogerera eggwanga n'oditegeerera at all levels. Nga mulowooza bannayuganda tebasobola kwetegerera de kwogera nsonga zikisinga obatawaanya. Muyinza okugaa nti yayogera omu yeemagaza wano. Genda oyina essimu ya buyonjo, genda ku Google. Noonya mu Forbes magazine oba noonya ba CEOs bakaguji abalina sente mu nsi yonna bakulika alina PhD balina masters. Munoonyeze kwata ku ssimu yogenda ku ssimu yaawo. Bonna ba school dropouts abasigadde bongerako na bongezi kusoma bitabo. Genda osoma Bill Gates balina deal balina masters balina PhD. Naye bakola mu kampuni zaabwe bwe balina PhDs masters ng'asobola okufaalinga nti nkufaalinze genda. Nenga nyini chote yasoma. Genda mu Kampala abantu basinga okubira bananyini akedi tebasoma. Bananyini makampuni basinga obungi tebasoma. Abalina emirimu mu Kampala bajiga batebasoma. Genda noonyeza business community mu Uganda. Abantu batonoonya balina mu diguli batonoonya basigadde bonna ba P1, P2, P7, P6 bonna ba senior 6 ba dropouts. Be bali mu business baddukanya business baddukanya economy ya Uganda. Kubanga bamanya bakozesa mutwe mumukozesa theory. According to this theory, this and this. Kyovula muwandika sine mutubbiro mu busima muwandika amatu busimanyi mutandika okko ebintu byekiya mutandika okuvula ebintu byeki mutubba. Awo tuvuddewo. Tugenze ku nsonga endala. Buno bakanjala busindikira bana Uganda mwenna. Oba oli mu diaspora, oba oli mu Uganda, oba oli loddawa. Buno bakanjala mbusala mutee ku TikTok oba ku mitimbagano gyonna mu Uganda okwetola eggwanga lyonna. Ngenda banyumiza akatu katono nnyo ke ngenda obbajjira information eno. Ekijja omanyi kinyaga bitono. Naye kinyaga bitono nga ozukuse. Mu Uganda ensi ejja okkuluma okujjaku omusaayi n'okusiga obulwadde bw'omusujja. Ejja owulira oseke neekulekamu buwuka bwa malaria n'etambula n'egenda. Kubanga tofuddeyo kugirwanyisa nkiddamu. Mu Uganda ekirwadde ekiruma Uganda up to now kwe kuvaayo kwogera ensonga ezino bataasa. Obuyaaye, obunnanfuusi, obukenuzi. The moment you keep silent and you don't talk about issues which are taking place in the country, the Rwandese Tutsis, they are going to use that advantage to take over our country and to mistreat us. Tujja kugwera nga tugenze mu nsi tufuuke mampoze nga tule sensi yaffe. Njagala okubaza mwenna abavudde ku mitimbagano wane mwogera. Ne bw'osirika era ofa, naye ensi ogirekedde ani bw'osirika? Teri muntu yandiyagadde kubonaabonera mu diaspora kuno. Nobeera mu nnyumba nobeeramu ng'olinganga firiji tokyuka oliawo osula mu nju bw'omu. Kiruma. Bannayuganda bafiira mu apartments mu Bulaaya. N'omulambo ne basanga mama wagumba nga yafudde. Kuba talina relative yonna. Eri si wammwe, we have to go back home. Nawe ayagala okujja mu diaspora nkulya nga tonnalinnya sooka olwanirira ensi yo. Kyokula nti bakubuuza ogenda kumala bbanga ki mu nsi gy'olaga. Ogenda tuukira ludda wa. Ogenda kubeera wootya. You have to wake up and speak.
bw'otaayogera ensi bagenda gitwala. Ne bw'onobera mu America n'ogula ennyumba siiyo, the end of the day ogenda kuweza emyaka 7 bakufuluma kutwale mu care home, ennyumba bagitunde, balance bamukuliiseeko, asigalawo ffe for God and my country. Bigwe. Mu diaspora omwana w'olumala okula n'afuluma ennyumba n'agenda, that is it, taddamu kutegeera. Bamukubira bukubizi nti yoyo mama yafudde, okay, no problem. When are we sending her off? Akiddamu nti no problem, why yafudde, it's okay, but mumuziika ddi, let me know the date and time, I'll come for the burial ceremonies. That is it. Ngeyo si bwe bulombolombo n'ennono bwaffe. Omwana nkiddamu gw'ozaala akuleka mu nju ng'akuze n'ogisigalamu ne bakutwala mu care home n'ofa n'omukubira essimu taata we yafunaga, okay, very sorry, please inform me about the program, I'll come and bury, that is it. Tafaayo so nga ate waffe tulina abooluganda abakola emikwano abazzukulu, tosobola kufuna bizibu ng'ebyo, tubeera ne famire, tubeera naye mulemi okulwanira ensi, muli ku bumpwakimpwa kibakwa ssente, oli mu diaspora, oli mu kusinika binnyo, muvudde ku nsi yammwe. Tubagamba kabaka mu Bungereza mulega bulezi mitwe, ng'ate ebyaffe mbimanyi nti abasajja bazze kuwamba nsi, muli mu kusinika businisi manye, tubagamba ensonga zino mwefuula batategeera. Buli ayogera oba oyogera oba toyogera bagenda kutta. Mulina okwogera ensonga zino. Njala okubaza nnyo Father Chief, gw'omu ku basajja bannaddini bavudde ne boogera kiba kibe. Va ku baana basuleyoga bannagamba, yogera ensonga ebeerewo, it's on record, bamanye nti ekyakusiza kwogera nsonga, funa tebajja tutta kumalawo. Nolwera gataalo bwe njogera nnyo njogera ku nsi kubanga zino ensi si zaffe, si birungi nga wannaku birunga mu Uganda. Wanajja kunoonya kigula magala ddiba nga mmwe abalala. Akugamba open ensi mugifuze muntu fuze bimusa abaana b'abantu period. Kulira. Nze gavumenti eno sijagalira ddala. Yeah man. Sijagalira ddala. Batufuze bubi. Baafuga bulungi nene batuka ne batuwonoonera. Bagyonoonye. Buli muntu atya okwogera. Buli ayogera ng'atya kufa. Tubagala kubagamba ne tubonabona ne tugenda malwaliro mazima nolengera mukadde wo nga tiyandifudde nolwokuba tewali ddwaliro olumbe lumukubye ali Rakai wemuvugira omuntu wamutuuse mulagira ng'afudde. Tulina abantu bangi abafudde naye nga tebandifudde, abantu abali after authority, after ranks, after power, not service. Ebonoonye eggwanga lyaffe ne boogera mu kitabo kya Quran Surat al-Fatiha verse esembayo boogera ku bantu Allah be yawa favor, be yawa omukisa ti Mukama nti Allah mbeerenga abo b'owa favor saabaakole bekunyiza mu maaso go mbabuuza basiramu. Surat al-Fatiha. Katonda atwagaliza. Sijja kamalayo. Sijja kamalayo. Ensi bagitwala motodde. Kwa batadde mu deception. Babatadde mu deception, simanyi ndi wabitiibwa, simanyi ndi mukungu wa. Babatadde nze bakyabalimbira mweje emyaka. Buli muntu ala mu Uganda n'alwala bamutwala Nairobi okumpi. Alwala mu Letano Ttake, bamutwala India, bamutwala Germany. Uganda bumuzimba amalwaliro agalina equipments. Uganda ettaka libbika lifa. Abasawo bali specialized bonna abaana abasomye baddusi bafulumya eggwanga. Lwaki? What went wrong? Nibagamba national identification yo eggwako myaka 10. What is next? You have to pay money. I pay for my nationality. Oyina jango ine chapa oligino najja ne chapa kiyakoze within 2 weeks nakujja kutaka nakusibire duzire myaka 2 nofa boto nogenda family no gireka ngo girekedana mu Uganda amazima gakabogama amazima omuntu aganti oyo mulalu mute mu busume munyu wanjaga kubanga boogera amazima mpuga bogama nti Kyagulanyi abajolonga yakujolonga ku search njagalo te video Kyagulanyi nga akujolonga bifunga tonda basente ezo.
Mulimu system eri abajjajjaffe nti bwe twabeeranga ku lujjuliro oba tetuli ku lujjuliro nga tutudde n'abantu abakulu nti omuntu omukulu wakuumula omukka toyiseka tonyiga ofiira muli mu kimugu jjajja tanyiige nga muntegedde nti afuuye eyo system mbi bw'oba ofuuye tugga nti ofuuye period that is it eyo system yes bajjajjaffe baatukuza tube n'empisa nti okutuula ku kinu kibi lwaki bagaa nti okutuula ku kinu kibi ku lw'ensonga nti ekinu kisekulirwamu nva ziriirwa kati gwoba ojja kutuula ku kinu nga tewanaabyo olimu obuntuntu bugende bugwomu kinu ate kisekulimu enva tuliremu obukyafu toyera mu lujja kiro not because olujja tesobola kutukula n'olusobola okutukula n'ekizibu ojja kweriramu ebyokulonza n'okweriramu osota ne gukuluma ekiro tosala njala kiro kubanga osobola okusala olala mu nzikiza ne weesala okitegeera abakyala temulya nkoko nkulu because enkoko enkulu kyekimu ku bitiibwa bawa omusajja mu maka nti ye mukulu yalina okulya enkoko enkulu so tebaga nti osobola girya osobola ogirya baali batuyigiriza mpisa naye kati tubadde tebawa ebitiibwa ate kati mwe mugifudde advantage yammwe temwagala boogerako bina temwagala biwulya nze tujja bibagamba bitegeeremu bagundi nabagenda video yabadde enzibu kuva jjo nabagenda nti open roof gwe mpuga njagala ote video nga Kyagulanyi nti atta abakulembeze naawe Abedi Bwanika nkuusirimu z'ekinvinvi mukulembeze ekyo Kyagulanyi ekigambo okutta okimanyi omanyi ekiga kibayita okutta mu luzungu that means kill ani gwasse lekera okutta omukulembeze ekigwase mpuuga nga tanabba miliyoni 5 zeba mu parliament Kyagulanyi amwogerako kibi ki ekizibu kiri ekizibu eki mwe mwali musuubidde emivuyo gye mwakolanga emabega yonna gye mugenda okukola mu national platform oba mu people power mwali kulongo deal kubanga we can speak mwali mind mwe musinga okukola propaganda blackmail mwasemba nakyo mwali mind obeera ku TV ya CBS ne radio CBS ne BBS ne mujja ne medicine ku ngabayise ne mwogera kasasiro mwe ne mugenda teri agenda bali plying no a big no social media platform buli omwe aleeta engalabi ye in his own fashion n'ayogera ensonga n'agituukiriza bulungi kati for example ekyokulabirako ogamba Kyagulanyi muli wa bisiyaga ng'otolese bujulizi buli bwa Kyagulanyi nti ali ebisiyaga yali akuwabiddeko omusango oba yali akugambeko nti gunjo ngambi ekigambo kino no kubanga akimanyi blackmail propaganda as simple as that takuvumangako kyokka ateguwazze n'omuvuma n'omujolonga kati ani aba asiriwazaani kuba temwagala kuwulira mazima mayiga gendi mwawasa basajja Kabaka obutwa ozokoze propaganda yenna ovudoga tuga araje katuga sabasajja Kabaka wamuwamalira ddawa weeganye mbali jamali bimaze okuvuka tugenda ali Namibia atojega ali Namibia ali kuli mbwagenze kuwumula mukati kankubulye mayiga teri musawo kabere wa kinnansi kabere musawo muzungu akugamba nti genda owummule nga takugambe genda kuwumula na famire yo ani agenda okukulabirira Kabaka yawummule mu hoteri wadde mu hoteri na hospitality nkubuuza mayiga omusawo yenna bw'akuga nti genda owummule akuga genda owummule ng'oli ne famire kubanga they want to go take responsibility take care of ani afumbira Kabaka ani amuliisa ani amunywesa ani amwoleza engoye mbo yagenze kuwummulamu emirimu amina mingi giri ludda wa Kabaka akola mirimu ki
kabaka akola mirimu ki? Musasudde sente mutere kubanja kabaka, simanyi kubanja kabaka, simanyi balalu eno ne kugamba nti abataka 7 ne bawalajjana 2 abakola ku nsonga za kabaka tekuli muntu mulala eddo nange siteekeddwa kuzoogerako. Era nasaba okusonyiwa olw'okuba nti tewali ddoboozi ddala lisobola kuyisaawo ddoboozi kutaasa Ssaabasajja Kabaka, nange siteekeddwa. Nina okuba tuli mu nsi y'abafere abatya okuboogerako nkubanga wakitiibwa ne tugamba no tulyetonda mu maaso g'abakulu ng'empologoma ewonye. Bannayuganda batambudde bagenze Namibia mukubira migration tembakiriza kuyingira. Bawandise ebbaluwa buli embassy ate mwate ebbaluwa bawandise njiki temuki mufa bwoba temwena kibagoba lwaki mugezaako kuzibikiriza abantu? Abantu balina right okudemandinga kabaka, balina right to demonstrate, balina right okubuuza Ssaabasajja Kabaka kubanga Baganda abalina obadde oyagala nti Abajapani babanja kabaka nga kiri ku record bakatikkiro benyigira mu kutta bakama baabwe enfunda eziwera nga ne mayiga kitabo kyasomamu ne kuganti eriyo banalinya benyigira mu kutta eriyo abambejja banyigira mu kutta bakabaka tekiriwo olwalero. Sara Kageresi omu ku balidinga ne Nabalogo kutta Ssaabasajja Kabaka ne David Wasajja kumwagala okuteekawo nga kabaka. Muliza tuli basiru musasudde abamawulire musimbi temujja kututiisatiisa wadde okukanga omuntu n'omuwano mujja kuleta Ssaabasajja Kabaka. Wama video wedde tusekale ku okutano saa zijja kuba 2 ne open of discussion ne open of yalo ewedde awulidde nti ekunyiiziza video ewedde mutambule mirembe mukama bankumire tujja kusenkana ku okutano saa 2 guluma yagoza ompulidde abedi wanika ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna takunyega asirise naye kati gwe bwe bakugambye ko ku muzeewo n'owulira nga kikutokutta kikunigidde ebigambo kubanga temwagala bagambako bakugambye ebigambo by'owulira nakugamba nti olaba nze oyo yalaga nti alumbu yali kino nenfunaga kuleka kubanga si kyobala Kyagulanyi abatunaga baleke boogere naye gwe bakugambye ekituufu mitumbi kubanga kituufu ekitali kituufu. Why do you react on something which is not true? You just ignore. If you know that you're a true politician, if they blackmail you in politics, just keep quiet. Don't defend yourself. The moment you become defensive, that means it's true. Take Muvu becha umusi wako buli kasasiro nasirika kubanga amanyi siri tuufu kati gwe bagambye ku muzego le bakwata ku ntwiri batino opapachi kati kamba nyumi nga nfundikira edda bwetwakyukanga oba okukyuka oba okumenyeka okugulu batwalanga w'abayunzi ate abengali be bayunga kati omuzadde akutwala bakuyunge kati bakubuuza we wakuluma n'olagawo naye nga si watufu wakuluma kati y'omuyunzi babeera n'obukodyo agenda ayunga mpola kati wakwate wantu ne wasika bwotoga ng'amanya nti wano wadde gwa mulimbi kati y'omuyunzi agenda akuyunga mpola bwakulira nga weeseka mbootegaga wano we watufu wamenyese n'alyoka akuyunga nodda mulayi kati abedi bwanika bulijjo alimbalimba abantu kati bwebamukutte wali ekiwundu neyeesika banaga weewane wali obulumi otaliya mama nfudde tujja kuyunga ojja kutegeera tebayita abayunzi ab'engabi takutawaanya akwata mpola gwe wamulimbye kasita akula akawesika mbootega wano ng'alyoka akuyunga ng'okuba emiranga kati mujja kiwulira ate mbakubiriza omulanga mulekerawo okwetya abasajja tebalina kye bakola
mubakarakate mpaka kuwulira nga bawulira bavaamu enjala mukitegedde bulungi tiye mukama bankuumire banamuleme Masaka mugende munoge mwanyi muzanike muzitunde byokuganda mugenda muwabe nga muyina obujulizi bata muyina bujulizi tujja bakarakata mukama bankuumire mweraba